kubanga kyagikuba remix Ndia kuyaliani. Ka intro A pass. Y pass ya. Nenga yo kyaliwo kuvadda nga oli omwala yadda wa sweet banana. Oli omunene. Omunene we yabulirawo. Walo gundi. Bitambula yachadde oba kiwandi. Video. Surviving. Abera off and on. Ali Germany ali mu yaterera dala. Kati kwali bulungi. Musajja ali amazeko emirembe. Omusajja yamwe. Omanyina mu abasajja omusajja nga yafuukidde engolo. Oli yali above 18 lwaki yekwasa omusajja. Ngali above 18. Abanno. Kati sokwenda kano Judy gwe wenza okozesa byotayagala. Nga lwaki babikozesa byotayagala. Omusajja yakufuukidde dda ekizibu. Nakukaka. Nga gwe toyagala. Karoka sita atinje Freedom City January. Ebyaddala. Chekecha ya ino oluyimba olusinga kubanga lukuba doza training number 1 remix eyo chekecha. Chekecha ya ino oluyimba lolo alina naye njagala nyo verse ya Vinka the man himself ainengeri gya flowing amwa omuganda wange mukimu chekecha simanyi bichi ngamba Vinka why I say big things are going. Nechi Vinka kibadde ne successful music here okuva ku Bailando then chekecha yonna olaba ngoli wagenda okuzala nakomawo abadde rema yekanga yatera okukikola yakomya obulungi kale eje bagijje bayita kasalawe kya mukidula oba podium wona wekigwera nyongera okwaniza mukwano gwange gwe atweyunzeko era nenebaza nenkulisayo abantu mwena basobodde ogenda okuziikirako omukozi munaffe kamya Simon kulikayo ndijo mukulikeyo Jodi abantu bamanyi Simon abukedde TV eno bagita yange Jodi abantu bakumanyi kasalawe kya bamanyize ate nange bwentambula bamanyi neka ate tonafiya nyo baba zabapita ekimyula kya Bukedde TV nenga ka success okalaba bambi mukulikeeyo negundi mukulikireyo waliwo oli wedda gwononye aliwa menga musajja waffe kamya mukama Katonda akugumye musajja waffe kamya tukulisa abantu bonna bonna ababadde wali media houses abazze okulaga ewa bulenzi ku kyalo bakiyita katika mpropa bonna bonna batuuze be katika mpropa abatuuze be naggala mu mugenzi abadde awangalira mikwano gyaffe mu mawulire media houses enjawulo babadde nnyo baganda waffe okuva ku BBS okuva ku NBS okuva ku media houses endala zonna bazze okulaga kamya omukwano Masembe media akolerawa Masembe media ennaku zino ali freestyle naye ndowooza nenga twongera okusabira abafamire eyo n'okubasaasira omukama Katonda abagumye era n'omugenzi amwe ekimuli ky'emirembe kale eyo nga tuvude ekyo kye tuyita family katukomewo wano kakati ndijo ne Simon tukimanyi nnyo nti dokita yakamaliriza emisomo yagiganya okwogerayogera ku diguli ye kusaasira yasomye kusaasira yalobye olwokwa Chameleon yasomye bino naddayo nti naye asome Chameleon gye yasomye ku birthday yagambiddewo muzeeyi nange nsomye ng'ebya Chameleon nti byensomye nange muzeeyi I am going to get ready for deployment Chameleon ye ya district tusoke tubeere fair tinange nsomye ng'ebya Chameleon muzeeyi bonna bageze mu diplomacy Simon jaze yaganya okolaje degree okujigeza nti bebe kulu byakulema tibebe yagambye nze saasomye kweragira muntu bayire yakyogera luli ne mutuufu kubanga nasoma byange mundekete munteka muli nti simanyi principal degree yamulemerayo lwaki tebakoze yagambye degree yange temugigezeseza saasomye kuzimba kayumba kubalala bayire I like the maturity Chameleon gyakuzimba I think mutuufu kubanga banjo bagezako okwagala okubuuza diguli eyo nabikyo byonna so abaga nti diguli yange mugireke yange abeera mutuufu etobuuza bingi nnyo newe yagenda okusoma 6 eri ekatuuso abantu ne batandika Chameleon yasoma ddi yakola ki nenge ekisooka bamulabye bulungi gawuni yajambadde ku graduation party yabaddeyo
bwe basomye akatabo kali akabeeramu amannya g'abantu batikkidde yabaddemu kosi wakempapula ezimu fotokopi aziina mukyala wa musumba nga kati gwe lwaki obuuza diguri nga Chameleon wamulabye bulungi ne mu katabo mwali kati lwaki omubuuza nti wasomye biki wasomeddewa baana kujoga nti wasomye okusinga bebeku kakati osinga gundi temunteeka mu kabadi kamwaku nze saasomye kweragira ku bantu naye tata wa Chameleon muzeyi Mayanja yanyumya emboozi wentandika okuginyumya eyokusoma bingi waliwo yali agenda okuba Chameleon esasi mu kabina tata wa Chameleon yayinako emmundu Chameleon adduka okugenda mu mizawuli atolokatoloka ava ku ssomero najjayo emmundu bwati emmundu yagiddizaayo teyaddamu kuba na mmundu oyo Chameleon gwolaba era agamba Chameleon amwenyumirizaamu nnyo nebyasinga okumwenyumirizaamu ye yasooka okuleeta omukazi omuzungu mu family omuzungu bawizo bonna balabira ku ye nendosera abasinga bonna balabidde ku ye Palaso alina muzungu tata agamba kozera wizo alina omuzungu wizo alina n'omudinka anti wulira obuzibu bwa wizo kati wabeerende n'omudinka ng'omuzungu amulemera ki anti obuzibu bwa wizo bonna baalina baki beeru kati babuzaabuza omusajja omulaba bwe yanyumira mu gawuni nga muvaayo nga mutandika okujja ne gundi oyo oli kyali waffe Dennis omulaba Dennis abeera emikolo egy'amaanyi ne baserebu ab'amaanyi ojja mulanga yavuga Kenzo awaji Umaru yali asindisa agamba Chameleon congratulations n'asindise aji Umaru bangamba yasindike 10 Chameleon webale kusoma naye awo olaba ku emmotoka yagikwasa gundi Dennis ku graduation yawo Chameleon teyali musanyufu ku wizo ate kiki ate wizo abamu akasente anonya ku Chameleon nene baza Chameleon okuva we yagenda ebweru Kenzo yatwala Chameleon ku federation buli jam session gundi wizo akuba ne bamuwa sente tatyanonya Chameleon yatwala kibanga kwatira mu katono nnyawo era ne ku graduation yajja late kibanga kumyawo katono kifaananyi ekyo kibanga komyewo katono nnyo akwatira mwawo katono nnyo awo wali media go PRO ayiseewo nnyo nja kubaza Chameleon nti omwami gola mu nkofiira oyo samukasa oyo okumala ebbanga n'ebbanga nga baawukanye Chameleon yatuuse ku buwanguzi buno bwa diguri yagambye nedda tulina celebrating ne bakyali bange kubanga Sam ayine tofaali ddene oyo yagikola nga Chameleon tabiriiko Sam ayine tofaali ddene nnyo mu bulamu bwa Chameleon okuba omuwanguzi mu ndongo ne mu birala byonna Sam gwolaba oyo ne manager wa King Saha naye ku lwa Chameleon n'ebbanga lye bamala ne Chameleon mu mbeera ey'okwongera okusima Chameleon yabimukoledde yategeka ne pate naye oyo gwolaba oyo yali azze kulaba ku batabani be abaana ba Chameleon baagala Sam banyumiza Sam okusinga Chameleon ebintu batandika okumulaga Abba lwalaba Uncle Sam n'asanyuka nnyo n'amuze mabbali wamulira byasomye wakola bwati wamuze eri mabbali nga Chameleon yali wali ano banagaba but we've been together nobody tobinyambe ebyo but Uncle Sam used to call us Uncle Sam you remember namubuuza sister we muwala we is going to sit is it seniority nga banyumya Sam Kaso yali muyimbi yaliko muyimbi era akayimba kendo za Chameleon akayina yekayeka yekuchiwa yakanoonya akayimba okulabisa Sam Kasa agana akati ate ekisanyusa ennyonyi ya Sam Mukasa yasooka oyo omusajja yagimulinyisa Chameleon anti leka nkulage ennyonyi eyasooka Chameleon ajja kubuulira babeera mu gavana radio ne wizo radio omugenzi balina okgenda ekigali radio ne wizo ne beekyanga Chameleon n'anyiga n'agamba Sam keera ku potibero okwata akafaananiko okwate ekipalati otekemu akafaananiko ogendanga nakintijje omugenzi moze radio ennyonyi ya soko yagirinyanga radio Sam yagenda ku kipalati kye potibero nga kafaanani ka Sam amanya kuliko gali ago mugenzi radio nakintijje Moses ekyo kikulekawa kubanga jjukira olutalo lwa Sam ne Chameleon lwayawula abantu kati bakwata wala badda side ya Sam wala side ya Chameleon kati babano bazdinganye ba mukwano abana ba Chameleon weekend emu baji Chameleon yabamujjeko n'abatwala banyumyeko nsimanyine Auntie Bridget banyumize ku Sam amulage ne ku girlfriend we ne girlfriend nga kwagenda okulaga Sam girlfriend wa Abba tomumanyi egulo twabira byenga bali ku gondi ku charity muwala wa desire
olimba leka naawe leero no birthday ya Desire basibyera mbaana katusoke tufune kamera ne kamera tuyinza okunyumya mpaka kumakya kati oba ekya diguli yajjewo amaziga muve ku diguli yange omusajja kamiri diguli ya Chameleon si abantu Nasoma byange nasoma senior 6 ne mutandika okugula ebintu bingi mwanyambaza abalabe tuli abuuza yasoma ateeza wali balabe bagambira mujje muntu ate nkyasoma nkyasoma nensoma biki yange mwenamala okubayimbira kati munzikirize nange neetegeere temunteeka mu ntalo z'abayimbi temunteeka mu ntalo z'abataasoma ate temunteeka mu ntalo z'abakola ki z'abasoma munsaasire mwana Chameleon osomanya era munteeka mweri olukufala omuyimu gamusemanya oyogedde yalonze mu Chameleon ttamiiro ye ayagala kututwala eyo ayagala tuzza mabega temunteeka mu bintu ebyo munsaasire mbeegayiridde nnyo bannamawulire bamunda bapost this thing straight temunteeka mu ntalo z'abayimbi ani ataasoma n'ataasoma nensoma byange munyambe nnyo muzye mu lutalo lw'ebintu ebyo mbeegayiridde saasomye kwewaana nasomye byange nga bw'osoma bayibuli ng'ozze waka n'ogamba Mukama Katonda nolakula enkyolobere bulungi nga bw'osoma Qur'ani n'ogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin bino nakoze byange saabikoze mu competition bulamu yatondebwa omugisa gwe Mukama yatutonda yatukolera etegeka bweyalinda segeka teyasosola bulemu yamuwa omugabo gw'okugwanire aguba gwadamu ndekawa fene libazana sai bati kaini yasanjaga abeli bati bali kujja kulekitina kiduwa okuyiga okutapima mikisa gyomu mwana temuteeka mu bintu ebyo ensoma yange buli abadde okuva olugendo luno lwatandika waliko olugendo waliko olugendo lumumubanga ati buli abadde okuva olugendo luno lwatandika waliko Okay, let's go for 5 to 0. 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Dr. Tukamula Ishijiro, keke ya Pepijiri Olalilo, Katumukulisa, okweyongera kate, kiyaga seko, ulagowe. Yes. Abayimvu abali bano mukubire Chameleon munnamma mu ngalo. Abayimvu nga muli batono. Badde nsaba abayimvu abatawulidde mukubire Dr. Jose Chameleon munnamma kubeegattako mu ngalo. Banange twaniriza omuyimvu aganaga Khalifa. Angule manager omulabi wali wa Kayanja ku TI eri motoka ye gye bamuwa kyagirina Range Rover no gundi gye yamuwani mugendo wa Museveni Range Rover ayina endala gye bakamu ya Black Land Cruiser empya kati amaze emyaka egisukka nga mu 10 nga tagula motoka bamuwampe okuva ku ya Medicine Ntongo waliwo n'omukyala waliwo oli omukyala akyayiweelu waliwo gwe Judy akakasajja ko kayine banaye mwe no why ndabye ku gundi ndabye ku manager Labeja Lawrence Labeja by the way degree eno eriokanga nejja engeri gyezemu negattagatta abantu bano Labeja yona yali kyali wa gundi oyo wadde okusinga ennyama kandi yali mu gundi mu firebase naye nga Labeja Samu Mukasa bebamukuba manager bakutte ku bayimbi mu background eyo nga olaba bikolwa eno ne weebuuza ani amulimu naye nga Labeja ya mulimu Samu Mukasa ya mulimu wizo lero mulabyaze manyi wizo sente za federation zibadde zimusigula atakyabeera kumpi na Kamili mbunga atwala ne mukazi we out yafunamu Kamili yanyi Simon okutwala mukazi we out kibi ate uliwo abatayina abeera kumpi ne Kamili buli saa abeera kumpi ne Kamili waafunye mu Muganda ono omwerabira afunye ekyawo ku federation oli bamuwadde motoka ne bangambye ku federation balina egundi ani federation bayina kibasuubire kijja mu maaso wiiki ejja mukiyinza okwabika kyogamba leero ngendeyo kujja mu session era kyobola abaali badduseeyo abamu bananisa okukola ki okuddayo babagayo wiiki ejja waliwo ekyabika kale naye kansuubire kinaayabika ku luno kale naye nga tubategeeza nti
Sekaumalu ali wali ku ali Nansana omusomi wa dduwa ogenda okumusanga akusomera edduwa okyusobula judi abantu abobuwala bagambe bobosinkako essira akwatako yadduka obufumbo buganye bakuddukako Sekaumalu omusomi w'edduwa Kasigu ekigambo ekyo kiwulira zonna ajja zikusabira zonna zikuzuŋŋana zonna oliwa gwe mukubire bukubizi simu omugambe Seeka omwami yeemamaaza Seeka tayagala kujja waffe Seeka nina ekizibu kino Sekaumalu omusomi w'edduwa Kasigu goba wekwata yekka kale Karo Kasita twali tutandika ne tugamba nti Chimbibiri zalina oluyimba olutambula Chimbibiri hiti eriko yiyo kakati natubuulidde yakikoze ati okubeera nga hiti eno agikwasaganya Karo ono yandibadde omu ku bakazi abataano abasooka weerawo omugjamu oba olina akasajja ku mutima naye bamugjamu ani amugjamu kati nkugambye bato ya Cindy ne Shiba teri balanced yabadde alina kuba Karo Kasita ne Cindy naye ate naawe omuwanise nnyo oba wadde Karo Kasita mukwano gwange naye ate Simon sooka omulekemu kubanga anyway Karo Kasita nze no kyemwagaddeko ye maturity gyalaze mu nnaku zino omanyi Karo Kasita abadde n'obuzibu yafunamu ku gundi yafunamu obuzibu yawukana ne manager we kati manager we n'akwata ebyama byonna omanyi judi ngono abeera n'omuntu ng'akumanyi in and out kati n'akwata ebyama byonna n'abibulira abantu n'abikuba mu mawulire Karo n'aga asijja kwanukula kambireko bitambule biggwe kyovola nti amaze akabanga asirise it was very bad omanyi we mwawukana teba nkomerero nkwada example ya Sam Mukasa ne Chameleon nkwada example ya Sam Mukasa ne Chameleon nti we bayawukana singa kwali kwabya Sam yali asobola kwabya Chameleon ne yagamba nedda eno si nkomerero tujja kudda mutukwatagane so omwami ono mutunuulira nga yabya Karo Kasita mulanga na musajja nengamba nti nayogera n'ebyo mu kisenge byonna byogera omulasita we yajja ate nga Karo Kasita akyasobola okwogera nga manager takyalina kyayogera manager n'ameshoninga manager ayogera bingi nnyo ne Karo Kasita afaananyemu nakati ayanukudde bulungi nti mukwanukula manager yayanukudde na music so right now I'm moving ndowooza bulungi direction gyaliko nnungi nti ayina music atambula ayinaebbaale yakali muganda wange wali omusajja gye yamuzimbira avuga benzi naye kino kyagamba nti ye overall manager ayina manager amuyambako simayo baana asobola okwemanaginga at the same time kubanga ekimuletedde ekyo byayize biri eri ebyamutuukako omuvubuka yamulingizanga ne mu kisenge tewali successful artist nga si ye manager w'omuyimbi Bebekulu ye manager Bebekulu Chameleon ye manager wa Chameleon Gravity ye manager wa Gravity bonna bano babeera baherepa ne gundi nga ina manager aliwa Winnuwaji aliwa tusoke tubale ng'ogyeko okuyimba okulungi yakuba concert wane ey'omwaka anyway Winnuwaji kyali wange naye wokompeyalinga music achievements oziteeka kuza Karo Kasita oziteeka kuza Spice Ezanuwaji oziteeka kuza Chezoni Begi olese n'abayimbi Spice aina manager Roger ate ye kisukkawo kale nkubuuzizza Winnuwaji Winnuwaji wakabi naye achievements mu ndongozi gatta kuza Chezoni Beki Simon nawe leka Chezoni Beki manager Chezoni Nuwaji okubye nnyo nawe Nuwaji asinga musical ayinza okuba musinga share yakabi biki naye kikyalaga mu ndongo anti wakwendeza azimalira ebyo bimanyiyo gyazimalira Katumufune Karo. Yakunda bisabula bisati nkuba. Kashagala kama Chezoni Beki asinga mama Sinza Señorita. Sexy seed. Ewaka mubeera bakakamu oba endongo buli wamu ogikubirawo. Mbeera mukakamu nnyo waka mbeera mukyala mbeera maama mbeera I don't know ndi mukakamu nnyo ewaka nze namulindwa. Ewaka nze namulindwa. Naye ekintu kino ekyokwasaganya music nekyokwasaganya ewaka kitambula kitya kinaasoboka kiri okay ate naina oluyimba olutambula alaina oluyimba olutambula ndabira ddala oluyimba lutambula naye ate ndowooza n'ewaka omwana naye ate akwetaaga nnyo okusinga oluyimba omwana mba naye nnyo n'okusinga endongo kubanga nze nsalawo nze ngamba njakola oba sijjakola kubanga nze bossi wange engoma etambula eno tugitwala enambole ng'ewedde
nakibuwa tugitwalewa nga tusiiwa nnyo twali gikozeemu ekintu ky'amaanyi oli mutuufu tugitwalawa mutuufu mpulaninga kubanga ne wano tewamala wano kukati okwo watono kirabu zonna ndaba tolina wooja ngamba kati oba kalo kasiita tukutwalewa tubuulire kololo wanene saagala mwongeye ng'okkiriza oli mulungi saagala wankulu kukutwalibwa kunkuba nfe mundeke njagala gezaako africana oba serena lwaki abayimbi babeeramu omuze ogw'okwekuba enkokola oba okweyogerera ebigambogambo ng'ate tuli mu bizinesi y'emu of course eba healthy competition naye aba alina okukola naye endogoye naye evuge so it's okay as long as neyange evuga neyevuge tewali buzibu kalo kasita tumulabyeko nga ayina management ne wabaawo ebyogerwa mu nkuubo management ekutuse management eri bweti kalo kasita yafunye management empya afunye manager omupya kyekiriwo in management empya I work with a new manager kamwita Apple yeah ate namufuna last year mu August tukoze for like a year now for like a year now and he's a good person and I work with a big team of people sikwa na muntu omukola n'abantu bangi so I have a good team management temenyekangako because nze akulembera nze ali wagguluwa bonna kubanga nze boss everybody else works for me so I don't think I'm broken yet you can't say my management menyefu because I'm still here standing embaga oba yaddi oba tugisuubire ti oba okwanjula kwa ddi naye kabakagamba nti mujje kyetulinze oba twaddi oba twanguye mwagale twogere ku ndongo eno ye program Kasalabe Cha